kulwagambye mbako webugweri abuduka tuntu kabekomyawo naffe tubikomezaawo naye nga tetunnabikomya omanyi palamenti yaffe ntandise okukkiririza ddala nti mulimu ebika by'abakulembeze byanjawulo omanyi bw'oba oli bweru wa kisaawe buli paasi gye bagaba ogamba nti eyo goolo singa mbadde nze nanditeebye nandikoze bwenti oli ki oli bweru wa kisaawe era bulijjo tubalaba bwe bagezaako okubaleeta be muyita ba substitutes ajja na energy naye agenda otuuka mu kisaawe either embeera gy'asanzeyo n'emusala oba bawagiza abali ebweru oba ebimwetooloddawo ne bimulemesa okussa mu nkola oba ye kennyini naye n'alemerera okussa mu nkola obwedda byalaba ng'ali bweru wa kisaawe kakati okusinziira ku ndaba eyange Dr. Kyandiba bulijjo babyogera nti sente ziyitingana mu palamenti bulijjo tebiwulikika kati Kyandibanga yafuna sente though so sitemanyiddwa naye Kyandibanga yafuna sente naye naddayo muli ne yeekuba mu mutima n'agamba eggwanga bannange kinaalabika kitya ng'akoze bweti ne bweti n'asalawo ng'amazima gamulumiriza akwate ekigugu akole ki akizeeyo unfortunately jazze ekigugu asanze ate waliyo ndowooza abaayi abagamba nti gundi olimba musajja atalina mental problem kino kisajja kyakumeka mu palamenti wadde bakisookuba bw'ogendanga mu kifo whatever the case bw'abanga yatambula ku makya atalina buzibu ku mutwe n'atambula n'ava gy'avudde n'atugamba nti ogwasooka yagenda bakaga sipiika nadde n'agamba kaakati mu nsonyiwe saagenda wa sipiika naye ng'ate sente nzirina sente zo aziraganga ekizibu nti azirina gyazijja azeeganye simulabangako sizimuwangako nekenyini agamba nti sijje nazijja katwawo n'ensimu endala zitugamba nti bayinza oba bamwogedde n'endala kyekiri kyenkugambye nti omuzannyi ajja abawagizi oba ye kennyini oba rifuri oba bazanyi banne oba baani kubaako era abakola ki ebikonge byasanga mu kisaawa awo goolo n'egaana okukola ky'okunywa bwe tutyo bwe tuluzinze abamu ku bakulembeze abandi badde batwala eggwanga mu maaso otuukayo nga buli kifo kiba n'empisa yaakyo wadde principal ogambye kuno tukujemedde baali bamujemera kuki kuzaayo sente naga twakajjeno nze ndowooza bakajja wa speaker makage ate kati sije twakajja kakati bana bala bagamba bakajjawa bandi buyambeko buyambi kakasa gye bakajja ndowooza tutuuse okulaba nga Jesus takyali wala wonna ali mu parliament wali ebyamagero omuntu wafunira sente nizije nezigwa isawo nekigwa eyo parliament yegwanga naye buli abali bagenzeko mu kyala bali balebe ku nkima buli werinnya bweti ebe yo yinyini yongera kwerabisa na kweyoleka ndowooza ekintu ekyo bali balina kukitugira wali nga tekinabana kujja niwe walampa omuti weyongera kukuna amansi kubategeera naye bweba wano togira kubenza kugitegeera ndowooza buli bagenda amaaso n'okubanga batwala ekintu kino parliament abantu bagenda okukubamu ebituli n'ebiri mu parliament kati alipoota egenda kujja etugamba ki nga tewaliwo yeetonze ku ki kuwaayiriza sipiika sosi yeki ekyokubiri butamanya gye yajja ssente ekyokusatu butamanya nnono kisa buwangwa mateeka agafuga parliament bw'okwata ky'okutetonyega ekirala butamanya taito y'obwa honorable butya bweteekeddwa okubanga edefending obwerufu kyeki obwerufu kiba kikyamu oba kituufu okuva ku ntandikwa naye nga embeera eyabaddewo bannayuganda baleme kwewuunya lwaki abantu bagenda mu ziyafisi ezimu ne bonooneka tekiri mu palamenti mwokka nedda ne mu bitongole ebirala bingi nnyo gy'ogenda n'osanga nga gozze n'omuliro gwonna n'ogamba ze enguzi sigenda gikkiriza kibanga musawo amaliriza obumaliriza bamugamba munange oteekeddwa kutaasa bulamu bulijjo tugamba nti bakuba ebirayiro atuuka eri enaakaza emimwa bali eri bamugamba owaaye bw'onaayiga naawe okugira naawe onaakola ki so kakati munnange eyo embeera gye tulimu abakulembeze abalungi batuuka mu bifo nga tebakyalina choice kubanga abamu ku bo bandyagadde okukola naye either olinnya mu luwombo lwa banno oba gwe kennyini ogenda kwezza emabega bamwamaala kubanga era ne mu bannayuganda bennyini waliwo abagamba
Sajjo nazaayo sente. Ebizibiti. Olaba kuuma bugundi obwetaaga okuliisibwa. Buno bulijjo bakasuka nga beekalakaasa olw'essente. Nina ekirowoozo nti ebyo ne bennamuwere gw'ababaka oguyitiridde mu Parliament. Kati sente butamanya bw'owulira ebintu ng'ebyo era nga bitambula katini saabagamba nti emisolo kegirinnye nabo bagenda kweyongeza ate kiwunyisa bagala okubongeza naye ate bagala okweyongeza era ffe tuba tubongeza kubagera nsimbi zaffe naye ekyennaku tebatuteeseza lwaki ngamba tebatuteeseza nalaba waluli omukyala Anita Amonge nga bagenda kuteekawo neero olwokukola okusobola okulaba nga babayita buyisi mannya Kalungu West Sewungu oliwo unpresent naye ekyemanya akiika abeerayo mu Parliament nti ekubongeza ensimbi kyandibaddeawo naye muteeseza abaani nga ne mu house temubeeramu ekyo nakyo genda okulaba ndowooza nakyo nga bw'okitunula mu mbeera emu oba endala ne bannayuganda beebuuza mugenda tukolera ki ekyo gye mutatuula so Faruku bibiri abaka mwekuba mutoki muteeseza baani era muteesa biki ate gyotatuula kubanga oyinza okunteeseza naye ng'ate byoteesa si bye byenkizo oba nga tebirina ku mulamwa kakati ndowooza ekibonerezo kiba kyakwebulankanya ntula nga 15 kati oli ayinza okumisinga olusooka olwokubiri olw'omwenda olw'ekkumi 14 ku lw'e15 najja n'akola ki n'atuula peace rate batya kyoteeseza kyekikusasuza awo tojja kulatino mwajja kwebula Uganda peace rate kitegeeza bw'obanga mutudde omwaka n'otulamu entula 3 zijja okukusasuza eyiwa na lipoota zifuluma bulijjo n'ebyomukubo biveewo tunula mu nkubo era mukuba omala okiraba ne webafula nga kubateeseza abaka 5 29 n'omusobyo batesize eddakiika mmeka omwogezi omulungi tasukka na ddakiika 2 kiki kinyemiza kibitegeeza mu house tebajjaamu babatuuliko era ne disitulikiti ziddenga gye zaali sente zaayita ez'okuzimba ekizimbe ekipya ekya Parliament kyotujjukiza nnaku wano contractor avaayo n'ategeeza ti COVID-19 yakwata ebikozesebwa biki eyali speaker then omukyala Rebecca alitwala kadaaga n'amugamba nti kale tukwongeddeyo akabanga katono pakaddi batugamba Parliament eyo yali eteekeddwa kuggwa omwaka oguwedde nga guggwako n'okutuusa olunaku olwayo tewali kikoleddwa ababaka bonna basirifu bali mu kuzimba ku sente zaani era ku budde bwani naye ng'endagaano yalimu sente mmeka kyali kinyatwala bbanga ki okuzimba tekirina buzibu omuntu ayinza okuzimba n'azimbira n'emyaka n'emyaka byekwatamu bannange kati bwebanakendeera ati ne bafuuka 10 kitegeeza bajja kutukola nga 3 atongera ku 529 abateesa bali 6 entebe sigala nga nkalu saidi eriyo oluvuganya saidi ya NRM n'abo makati bona tebajja kati okendeeza omuwendo era kisigala nga kyendera kendera bangi era tebajja ne baministers bennyini abo tebakiika wakyaliwo obuzibu anti tugasse ebintu bibiri twogera ku miwendo gyabwe kuba bangi oba bajje bakubaganya ebirowoozo ebizimbe kwanza olaba ne bwe bandibadde abantu 60 Faruku bandiyimiridde mu Parliament ne twandiffunyeyo abateesa nga 10 bandiyogedde ensonga z'omuzinzi ne batuuka ku conclusion okukola ekintu ekizimba temwetaaga kuba bangi tulabyeko meetings ezitambula nga ziteekateeka emikolo Faruku naawe nga gw'omwogezi oli wa mwenda ne muteekateeka omukolo ekyalo ne kigamba bali baba munaana nga gw'omwogezi agenda okubalambika oli wakubeka twanjukiza luwombo tuli ku lwakuna kale yoyo munaffe omubaka Kagabo sinakutegeera atulinza alipoota naye nga mu ggwanga erya Brazil nabali mu nteekateeka ey'okugenda okulonda omukulembeze omujja mwaka ogujja n'omwezi ogujja ogw'ekkumi bagenda okulonda munaffe Bolsonaro olunaku olwajja badde bajjukira emyaka giwezeeko baafuna obwetwaze ennaku z'omwezi nga 7 Septemba omwaka gwa 1822 akali lwali lwakuwummula omukulu Bolsonaro n'alukozesa nnyo ogenda wali mu kitundu ekya Rio de Janeiro ogenda mu maaso okubanga ye akuba akalulu ne mu kibuga ekikulu Brasilia naye nga munne amuli obubi ennyo munnaffe Luis Inácio Lula da Silva naye tamuli bulungi agamba onayagala ekisanja ekirala oli agenda kubeera nga akuma bukomi
abantu balinze bulinzi mwezi gujja okuba nti bagenda mu kalulu kaabwako okulaba ono yafuna obuzibu mu covid wali eri wali yekwata mu covid n'embeera etambula bulungi nnyo bagamba kigenda kubeera kitya ate mu nteekateeka eyo bantu badde bangi nnyo baali bazze okuwuliriza omukulu ng'ayogera olunaku olwajjo mu kujjukira independence yaabwe polisi ne ziraga musajja amuli bize kiba kitegeeza wateekwa bw'atenyweza ebyandiba musajja mukulu bandimujja mu bukulembeze mu nteekateeka kuba nalabye lula ayina 45%, musajja mukulu balimu ali mu 28%. Ogenda okulaba nti omusajja amutaddeko ekikono abamanyi omupiira omuntu bakutaako ekikono kiba kitegeeza nti kiba kigenda kiba tekitambula bulungi kigumiza buli kadde naye batugamba bano bawangudde incumbent ye tawangulwa akalulu mbadde manyi nti abantu ffe tusalawo buli kimu otegeeza ki olina ebinkumu. By the way mukulu wamala agamba nti omuntu ali incumbent ensonga kikyakuze nnyo amawulire mu Kenya nti oli bwamuwangulidde ku muntu owo oli awo atabadde mu ntebe ng'amusuuta kati omusajja ali mu ntebe okubanga bakutwala bwe batyo mu kugenda maaso n'okubanga oba oli awo bakuba ekikono mu nteekateeka y'obukulembeze ebigambo bingi ennamba eyitiridde ogenda okulaba nti omusajja mukulu alina okwenyeza ate ne ka covid kano engeri gyakagire ebbula ly'emirimu munda mu ggwanga eryo ebyenfuna bikyali bya kibogwe omusajja mukulu kyamukubisa aga ebyenfuna tebigwanga kumbi myaka gibukyanga gibeera obwekiti naye gwe ku bukulembeze bo ate kiyitiridde so ogenda okulaba nti omusajja wattu ali ku kigezo ky'amaanyi. Weebale byembadde ngenda okwogera obigaseeko si kumukuba kikono naye abantu bamuganye lwakuba nti incumbent nga wamala kwagambye tutulabye services zo olese display waleta display abantu birungi ne tugula ate kakati products zo zotuguzizza tezitugende ne services zo bamuganye omuntu gwe bakubye ekikono babeera bamulemesezza ogezaako mu bugenderevu byakola tebirumira naye ng'ate banene abamuli eno bamuli bubi ndowooza kiwumbe bwe bwebita ebigambo byomwavubuka byemukozesa naye ono biganye bamulozeza bo balaba nti biganye ono omukulembeze tagwanidde katukole ki tukolemuko ku nkyukakyuka bamuganye naye ndowooza nga bwekyali Zambia kyalagira munaffe Edgar Lunga nga ye bannansi bamuvaamu naye senga gwokulya ebyokulonda olina amagye kitegeeza ki bagudde dda mu kiriri kyo ne swimming pool ne bawuga olona musajja ekirema naye naga nti nyenze nzikiriza akaseera ke tulimu kati kakusoomooza kibayita democracy akapapulako okalaba k'amaanyi naddala mu nsi ezo ezigobera democracy atuyinza kazanyisa kubanga manyi kikategeeza libeera ddoboozi ly'aba Nigeria balina okubeera beegendereza abayo beetya mu nteekateeka ate abayo baavu nnyo olumufunyiza bw'ati ekikonde nga kakkana ate Nigeria naaliko bakyamwala maanyi g'abantu era singa tebamwagala twandabye ebyali e Burkina Faso bakyamwagala oba tebannaba kulaba option bakyamwagala omanyi waliwo okuba n'ekintu noga kanjira nywerako mwogo nga president bwe yagamba tewali mugaati kati lwaki oba ozala temuyinza kubamu option ya muntu omu ekyo kkiriza bagaana wabawo kye tuyita perfect substitute nedda kiba kitegeeza nti omukulembeze oyo mbuulire referee akola akyusa abazanyi mu kisaawe tamala gakyusa twandaye baddomboya nga bakola ebyali aba Burkina Faso abajini yabanga Nigeria tebenda bagira kiba kitegeeza tubonga naawe naye kati Africa we tutuusa akadde kano abakulembeze bangi bayinza obutawangaalira ku ntebe oba bayinza obutaddamu nate kutambuza bisanja ebisukka mu 2 ekinene nnyo olw'embeera kakati eyeetoolodde naddala olukalo lwa Africa tetuganye ekubye ensi yonna twogera ku byenfuna ebikalubye ebyenfuna we bikaluba kitegeeza nti ebisigadde byonna oba oliawo bigenda kukola kikugootaana kale katumwemu katono nnyo tugenda kudda tulabe munaffe ate omwana mulenzi bali abagenza okukola efujja mu ggwanga erya Canada abassa abantu abambi 10 anaye yafudde mu feta nabakutegereka bulungi tugenda kudda nabyo katono nnyo ate oluvannyuma lw'obubaka buno otuvaawo